Yes, ku Prejan Media nagamba twewaayo okubanga tukuweereza amawulire gonna agagenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Era negamba video nga tonneeyongerayo sooka ogilikinge, then oba weeyongeddeyo osobola otuwa endowooza yo ku nsonga gye tuba twogeddeko. Yes, omukyala era nga omubaka ow'ekibuga Mukono mu Parliament, omukyala ono ng'amanyiddwa nga bettynamboozerushedtohospital. Essaawa zino wenjogerera anyiga biwundu oluvannyuma lw'okuseerera nagwa mu kiyigo oba mu kinaabiro. Era w'osomera bino ng'omukyala ono yaddusiddwa misinde wali mudwaliro e Bugoloobi asobole okuba nga ajjanjabibwa. Owulira embeera omukyala ono gy'alimu si nnungi, yadde ate abasawo bavuddeyo nga ne bakakasa abantu nti mu kugwa kwe teyakosezza nnyo kawanga oba teyakosezza nnyo ate teyafunye nnyo internal bleeding. Era mu mbeera eyo ne bavaayo ne bagamba nti abantu bagezeeko okuba nga at least bamusabira asobole okuba nga awona bulungi nnyo. Ffenna tumanyi nti abantu bangi kasita ogwa mu kiyigo, ekiyigo ekyo kizibu nnyo, abasinga abakiguddemu oluusi tebatera kusimatuka. Era omukyala ono naffe tulabira ddala nga kibadde ekisa kya Katonda okusobola okuba nga asimatuse. Era nga naye bw'ayogera yavuddeyo n'agamba nti ng'ali ku ndiri awo ne yeebaza Katonda olw'okusobola okumuwonya akabenje ako n'atafuna kukosebwa kw'amaanyi nnyo. Olw'ensonga nti ffenna tumanyi nti ekiyigo ekyo si kyangu nnyo, oyinza oggwamu ate n'ogwa bubi. Kyova olaba nti bonna abakikozesa naddala ebiyigo ebyo ebirimu tiles, ebiyigo ebyo olina okwegendereza bw'obanga gy'oli ng'era ogenze okozesaayo. So naffe omukyala ono tumusabira ssaala asobole okuba nga atereera bulungi addemu akakalabye emirimu gye. Kale ku Prejan Media ffe tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda, era nga kye tukusaba kuba nti osubscribinga onyige n'akade osobole okuba nga naawe okomentingawo endowooza yo, tulabike nti amawulire gonna ge tuba tuleese tosubwako yadde n'erimu.